anti recently omukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu yesobola okubeera nga temunage agenda wali leader nabeera nga temunage akyalira ku ntaana y'omukulembeze oba yali omukulembeze ogwanga lya Uganda omukulu eramanyikirwa nga Milton Obote. Jukira Milton Obote yono alina history atali mulungi ku nsonga za Buganda era nga kinajjukirwa bulungi nnyo gwali mulembe gwe yasobola okubeera nga ateekawo embeera era nga embeera eyo gye yateekawo yasobola okubeera nga temunage agobwa kabaka mu ggwanga lya Uganda era n'aleetera ne kabaka okubeera nga temunange awaŋŋanguka era eyo gye yafiira. So oluvannyuma okubeera nga Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenda ku ntaana ye n'asobola okubeera nga temunange abako bye yakolera n'asobola okubeera nga tebibatuusako abantu ab'enjawulo baava ne babeera nga temunange ekikolwa kino abakivumirira era basobola okubeera nga tebimuweereza obubaka obw'enjawulo. So ensonga no tezinaggwa njagala kubeera nga tekuterawo obutambi buno oyongere okubeera nga owulira kyekiriwo of course ku nsonga zino agwolowooza Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu kye yakola okubeera nga agenda ku ntaana ya Milton Obote kyali kikyamu oba ekintu ekyo kye yakola kyali kirungi nnyo. Nze nno nze nganze ndowooza nti ekintu kino kye yakola si kintu kibi era kintu kirungi nnyo ze kisupportinga kubanga munnange empalana eno yeetaaga okubeera nga ebaako weekoma kubanga biri byaliwo byali byadda. So tulina okubeera nga obulamu tubutambuza naawe olina eddemu okubeera nga otuwa endowooza ngenda kubeera nga mbaterawo obutambi awo osobole okubeera nga owulira embeera nga bwetambula sayidi zeeyo ku nsonga za Milton Obote asakone Robert Kyagulanyi Ssentamu. Video nteka kya likinga ate sharingirako awala comment sections are open whenever wenda comment yo tekigenda kubeera nga togisulawo awo ne tubeera nga of course atuwuliziganya kujukiza bujukiza Sheikh Ashraf musomi wa dua walinya ajja kubeera nga atakulombera eddua nawo bulamu ajja kubeera nga kutambulira bulungi nnyo maliradi sana ku namba z'essimu eziyitawo wansi awo Habibu ya pick up nabo we bali nnyo kubeera nga teba kukima ku kisaawe ng'olina enteekateeka kubeera nga tokomawo mu ggwanga lya Uganda bajja kubeera nga teba kukima ku kisaawe n'okutuusayo nana gye wandagala okubeera nga otuuka ate mu budde subscribing atuwegatako mu butongole buli wonna bandese video ojja kubeera nga tofuna notification yawo anti kakati agaliwo ngegano omawo n'ensonga endala nnyingi nnyo temubaawo. Njagala Kyagulanyi era nkwowola Jima Akena oyo si mutabani wa Obote nkozeemu okunoonyereza ndabye ng'okunoonyereza nga Kyagulanyi omutima gwalina mutabani wa Obote ate ng'Obote yatuttira kabaka waffe anti akati Obote abantu tulina Abaganda abaafa abaali ab'amaanyi tetulabengako na mulundi na gumu Kyagulanyi ng'ogenze ku ntaana y'Omuganda oyo okusaba emikisa ojja okulembere bannayuganda ng'ate oli Muganda. Twakulabye ku ntaana y'Obote ng'omukubidde saluti ng'otaddeko n'ebibuli. Ani Kyagulanyi comedian? Nedda ekyo kizze bali omutima omubi gwalina omutima omubi yatwagwa kawenkene Jima Akena mubeere ne Kyagulanyi eyeewammwe kubanga Kyagulanyi tukuzudde nga yali omulabe wa Buganda wano tewali muntu amanyi bubi bw'Obote buli Muganda amanyi Obote kyatuusa ku Buganda. Lwaki Kyagulanyi yagenze ku ntaana ya w'ekitiibwa Kabanga Ssemwogerere wano tetulina bazira Baganda baafa Kyagulanyi wali walinnya ey'ekigere lwaki ogenda ku ntaana y'Obote eyabonyaabonye nnyo abaana ba Buganda ate nga naawe obale ne bafuuka president gw'ovuma mpuuga gw'omuyita omubbi gw'obadde omuvoola paka bannayuganda bwe bagambye wali ovuma mpuuga ng'ate bagamba yali essente za muwa musolo ne weewaako obujulizi olabye essente z'omusolo ekikolo kye zireeta kati otambulira mu kikolimu. Assessment time okumanya nno nkulinako obusungu Robert Kyagulanyi Ssentamu mazima tosobola kuba Muganda nga nze kankaka noddira akasajja akawaŋŋangusa kabaka waffe Kyagulanyi tosobola akasajja mu Buganda ke twasikiza embwa gwe kankaka eyeekandulira ku Robert Kyagulanyi Ssentamu mbu yakoze kikyamu nnyo ogenda ku ntaana yali pulezidenti wa Uganda Milton Obote n'ateekako fulaaga ng'ensonga gyawo olw'okuba nti nno Obote yajonyesa Abaganda n'atuuka n'okuwaŋŋangusa Ssekabaka waabwe Mutesa 1946 kabaka crisis. Kambuzeemu ekibuuzo ensi Buganda yafiira ku mulembe gw'Obote. Assessment time Julayi wa 1897 Ssekabaka Ssemulekere Mwanga yawaŋŋangusibwa mpaka ekiziba ye Tanzania lunaku olwaleero naye nga yali katikkiro wa Buganda ebiseera ebyo kamala byonna yali musajja Muganda ng'ayitibwa Sir Apollo Kaggwa. Njagala kubuuza ekibuuzo Apollo Kaggwa yali musajja mulango mukyoli oba yali Muganda? Temugenda kumanyira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. We are going to defend him by all means. Ondegedde Abaganda mwe mwalagajjalira ensi yammwe ondegedde mwe mwalagajjala kati muli ku Kyagulanyi munenya omusajja ayagala okutereeza ensi temugenda kumanya Kyagulanyi Ssentamu okumanyanga omusajja oyo yali mubi nnyo Sir Apollo Kaggwa n'atuuka n'okukkiriza bakabaka bakubweko obululu olw'okuba yali yeekobanye n'oli esimenya musigire wa Bungereza Colonel Tanane yali alemedde omunangira mu kigo omunange Daudi Chwa
Mutegedde bamaze okuleeta amannya wagabali abana ba kabaka. Imagine abana ba kabaka abafuga eri mu myaka emikadde 1998 okwali omwana wa Ssekabaka Kiweewa, okwali omwana wa Simanyi wa Ssekabaka Rashid Kalema eyayitibwa Joseph Musanji n'omulala Manzani Ndawula babalesere bakube ku kabaka obululu. Ekyo mulaba kyali kyagundi kyabuvunanyizibwa nga omusajja Ssekabaka Mwanga yalalwanirira ensi ye batuko kuba ku mwana wa kalulu. That is foolishness. Temumanyira Robert Kyagulanyi Ssentamu musajja ali kutereeza ggwanga. Oluwa neno onenya Simanyi obote. President Museveni nyini yavayo mu bigambo bye. Video ebadde etambula wiki ewedde. Inti Obote yakolanga propaganda ebadde bigambo ya President Museveni. Nti Obote yamukolanga propaganda nga Obote ategeeza abantu nti President Museveni musajja Munyarwanda. Era President Museveni bigambo yayogera bwati. Mwembanga ne Munyarwanda ekyo kirina buzibu ki? Naye kyensonga enkulu yakutereeza ggwanga byali bigambo ya President Museveni. Nja kubuuzamu ekibuuzo. Bwabanga Obote yali asensitizing abantu nti President Museveni musajja Munyarwanda. Kambuuze ekibuuzo abaganda baasituka okulwanyisa Omunyarwanda. Muve ku Kyagulanyi. We are going to defend Kyagulanyi by all means wabanga kyatukwatidde omumuli. Koza alemererwe. Kubanga tusomye ebintu bisomye bituli mu bwongo. We are going to defend him. Temugenda kumumanyira mutyo. Ntegedde. Temugenda kumumanyira mutyo. Kyagulanyi talina musango. Ali kutereeza bibye mwe mwakola. Byatereeza bibye mwe mwasikira. Ekibi kibasumbuwa. Nja kubuuzamu ekibuuzo. Obote omulango yabadde bangangusiza kabaka. Ono mutebi aliko omuntu ali Namibia. Nonsense. Wine yagenze ku ntaana y'Obote n'agisalutinga n'amuteekamu ekitiibwa n'ateekako flaga n'amuwa ekitiibwa we yabadde mu Apak District mu Akokoro mu Maruzi County. Now kino kya sparkinze debate eri abantu bangi naddala Abaganda naddala ku ebyo bye bagamba Obote be yakola Obuganda. Now ngenda kuwa insight, ngenda kuwa kunze kukyendowooza nganze omuntu. Ekisooka katono nnyo gwe ataaliwo nange saaliwo naye wayinza okubanga gwe tobimanyi. Mu 1962 Uganda bwe yali efuna independence, omukulu Milton Obote yali mukwano nnyo owa Ssekabaka Sir Edward Muteesa owokubiri, era bakola ne coalition. Okumanya nga bali ba mukwano baatuka n'okukola coalition. UPC Obote ne Kabaka Eke ya Ssekabaka Muteesa bakola omukago ogwayamba Ssekabaka okufuuka president wa Uganda yasookera ddala. Then wakati awo baafuna obutakkaanya ndowooza mu administration kubanga mu independence ono yali president ate nga Obote ye prime minister oba yandibadde nga katikkiro oba ssaaba minister whatever engeri gy'oyinza okumuyitamu. Kati mu 1966 Obote n'awamba government, n'awamba Ssekabaka Muteesa, n'ajjawo n'obwakabaka bwonna, si bwa Buganda bwokka, wabula yajjawo obwakabaka bwonna, obwa Tooro, obwa Busoga, obwa Nkolo, obwa Bunyoro, obwakabaka bwonna obwaliwo, traditional leaders oba rulers, oba ba cultural leaders bonna n'abajjawo. Alina ensonga ze yawa, ezimu ku zo yali esinga obukulu yali agamba mbu bwali bwawulayawula mu bantu nga bugenda kulemesa enkulaakulana eya Uganda yali ento ebiseera ebyo nga ya myaka just eno okufuna obwetwaze. Ng'agamba okusinziira be yalaba mu gavumenti eyaliko president nga wa Bwakabaka, yalaba nga waliwo okwekubira ebintu byonna bigenda kudda mu Buganda olwo regions endala zonna zireke kufunamu. So ekyo kye yayimirirako n'abujjawo bwonna such that nti abantu bonna babeera benkana nga bali ku mwenkano basobole okufuna mu gavumenti. Now kigambibwa mbu teyakoma kumuwamba buwambi mu 66 wabula yamuwaŋŋangusa n'agenda e London. Imbu yakola n'olukujjukujju olwamutirayo. Kino kyaluma Abaganda bangi paka kati. Era Obote mu Oktoba nga 10 Oktoba 25 bwe yafiira e Johannesburg mu South Africa, bamukomyawo wano okumuziika. Olw'okuba Abaganda bamuyinako obusungu, Obote bazigaana omulambo gwe okuguyisa ku ttaka lya Buganda. Era kyenzijukira ndowooza 25 nalinga mu P5 naye nzijukira oluvuuvumo lwali lw'amaanyi ne kiwaliriza gavumenti eya Mwami Museveni okumuyisa mu nnyonyi bamutwale Apak mu Akokoro mu Maruzi County gye yaziikibwa okuliraana kitaawe nga bwe yali yalaama.
President Museveni ayina ensonga lwaki yakomyawo Obote ate ye kennyini gwe yalwana naye n'awaŋŋangusa n'amutwalako obwa president. Ekisooka President Museveni yali ayagala naye okufuna obuwagizi bw'abantu b'eyengulu nti abakomerezaawo omwana waabwe pride yaabwe ekitiibwa kyabwe Obote nti yafiira mu buwaŋŋanguse naye n'amukomyawo mu mwezi mwennyini gwe yafiiramu ogw'ekkumi mu 2005 era gwe yamukomezaamu. Kakati President Museveni y'omu n'Abaganda bennyini yabakomezaawo Kabaka. Oba nfuna bali yabakomezaawo Mulambo kubanga oli yali talina ngeri gy'amukomyawo kumuteeka ku ntebe kuba naye gye yali atuddeko ye yagimugjamu. Naye ab'e Fort Portal oba ab'e Tooro n'abakomezaawo oyo Nyimba Kabamba, n'agenda ab'e Bunyoro n'abakomezaawo, ab'e Busoga n'abakomezaawo Kyabazinga, Abaganda n'atukomezaawo Kabaka waffe onaaliko Kabaka Ssaabasajja Ronald Mwenda Mutebi owookubiri. Ebyo byonna byonna yabikola okugezaako okufuna obuwagizi okuva mu bantu abo nti omusajja oli gwe nalwana yajjawo obwakabaka bwammwe nze mbukomezaawo era musanyuke. Simanyi lwaki teyakomyawo Bwankole. I don't want to go there kubanga nabo bwaliwo Obote bwe bumu ku bwe yajjawo ne mu bwe yazzaawo Museveni Obwankole teyabuzzaawo. I don't know why. Kakati abantu abanenya Kyagulanyi Abaganda naddala abagamba nti Kyagulanyi yakoze ensobi okugenda okusaluting omulambo nagw'ekitiibwa na biki yabadde ne Jima Akena ye mutabani w'Obote. Kyagulanyi ayagala bwa president wa Uganda si oba bwa Buganda yokka newankubadde nga mwana Muganda naye ayagala bwa president obwa Uganda. Ebiriwo byonna byaliwo mu byobufuzi bagamba no permanent enemy no permanent friend. Omuntu oba olina ekintu ky'omwagalako mu byobufuzi ne waba yakunyiiza to the extreme si mu by'obwakabaka wabula mu byobufuzi ebyobufuzi bino ebya politics not kingdomship oba ebintu bya monarchy naye ebintu bya republic ebintu by'obufuzi teri permanent enemy yadde permanent friend. Museveni yazenga akikola abamu ku babadde bamusumbuwa n'abasembeza. Kyagulanyi okugenda n'asalutinga n'ateekako flaga ku Obote yakikoze kwongera kugaziya buwagizi bwe ne mu Northern Region. Mu Northern Region mu kalulu akawedde Kyagulanyi yafuna obululu 33 okuva mu Northern Region yonna. President Museveni yamukubisaamu emirundi 3 yafunayo obululu obwasukka mu kakadde mu Northern Region. Lwaki? Nti abadde ayina enkolagana ennungi n'Akena, abadde ayina enkolagana ennungi ne Mao, yali akoze enkolagana ennungi n'Olalo Otunu n'abakulembeze baayo abasinga kyobola nti NRM yesingayo amaanyi waggulu eyo. Ayina ebintu bingi nnyo president byazza abakolera. Simanyi beno video enaamalayo kyengezaako naye ngenda kukola 2. Ayina ebintu bingi president Museveni byakoledde ab'engulu okutwala emitima gyabwe. Mubaddemu okubajjirawo Koni yali abafuukidde ekizibu. Yabayamba ku Bamasayi bano abaavanga e Kenya nga bayitamu erigo ne bajja ne babba ente zaabwe naddala Abakalamojja abo na baki. N'abayamba okubakolera enguudo oli accessibility teyali nnungi omuntu okuva engulu okujja n'ebisinga abikoze. N'ateekawo peace ku border countries awo ezaali hostile Sudan waliwo Congo biki ataddewo peace awo nti abantu bali safe bakola business zaabwe bamutunulira nga ki. Akoze kye tuyita decentralization obuyinza abugabanye tabucentralizinze. N'ateekayo ba RDC n'ateekayo batya n'akola ebintu bingi nnyo eyo abasinga bakimutunulirako. Naye nga initial oba primarily amaanyi yasinga kugafuna mukuzzayo mulambo gw'Obote abantu beyo ne bamwagala ate n'asembeza n'abafamile ye Baakena ba Betty Amongi bano bamama Miria Kalulu Obote n'abalala abafaanana ng'abo. Kati ekyo kyamuyamba. Mu Busoga abaddeyo ne Maama Kadaga okuzzawo Bwakyabazinga bibadde bizze bimuyamba. Ogenda mu Bunyoro Ettoolo wa ebyo byonna byonna abadde ng'abitambulirako. Kyagulanyi emabegako nga yakamala okuwaana Kadaga mu Eastern Region era nga mu Busoga Region si Eastern Region yonna naye mu Busoga Region Kyagulanyi yawangulawo Museveni. Newankubadde nga mu Eastern Region yonna Museveni yamala ne yeenunulira e Bugisu nawa because Eastern Region tekoma ku Busoga yokka waliyo Bugisu ndowooza wali Zimbale zaani yamala ne yeenunula naye olaba nti yali takoze mulungi mu Busoga naye nga kyava ku relationship ye gy'alina ne Maama Kadaga ennungi. Kati agezezaako okukigaziya ne mu Northern n'amanya baani abasalawo ebyobufuzi by'omu Northern Region. Abamu ku abo Jima Akena kyobola nti UPC kikyali kibiina ekirina ababaka 9 mu parliament
nenga bonna bava mu Northern Region kitegeeza UPC ekyakomandinga era bw'ogikwata eyo waggulu n'okwata Jimakena n'obalaga nti oli wamu n'Obote regardless nti Abaganda bamuwalana nga gwe Omuganda omusalutinga kisobola okwongerako obuwanguzi but Abaganda eno abamu oba abasinga basobola okunyiikira jukira mu bululu emitwalo 3.6 million Kyagulanyi bwe yafuna mu Uganda 2 million yazijja mu Central Region wano mu Buganda. President Museveni yafunawo just emitwalo 8 gyokka. Ye n'agenda mu Western ewaabwe n'afunayo 2.7 million gye yasinga okufuna obungi over 44% ku bululu bonna bwe yafuna 6 million. Okwo we yagattako akakadde emitwalo 8 egya wano n'agattako akakadde k'omu Northern then najja n'agattako 1.5 gye yajja mu Eastern Region. Yonna yonna ewamu najja n'abeera victorious ne 6 million. Kati Kyagulanyi nze nganze omuntu ninza obutamunenya kubanga ekintu kyayagala tosaa kuwangula ng'olina Central yokka kubanga Central yagifunamu 2 million n'agenda n'afuna Eastern ne Western ne Northern ne bimulema. You cannot be president. The reality is independent of our mind. It is real before when even we think about it. Echaddala oba amazima tetuyina biwaako ndowooza okusobola okubikyusa kubanga gaba amazima oba kiba kyaddala nga tetunaba na kukirowoozaako. Nze ndi realist siri idealist abantegedde muntegedde nja sigala nga njogera amazima agakawa nti yali nsobi Semasobi Milton Obote mu 1966 okugenda okulumba olubiri lwa Kabaka kubanga already Kabaka yalina omuguwa ogwali gumuwereddwa abazungu okwetuga olw'ensonga basigala bamuwalana era nga bamufitina era nga bamwagaliza bubi kubanga yali akoze kinene ye n'abantu b'Abaganda okubasuuza ettwale lye baali bayise Pearl of Africa okusinziira ku ntegeera yaabwe. Singa yali munnabyabufuzi eyali omujagujagu omukalabakalaba oba omugezigezi nga Museveni teyalirumbye lubiri wabula kye yalikoze yalitaddewo embeera ey'ebyobufuzi ebikakali biyite the hardest political equations eyalireese Muteesa ku mmeeza n'ateesa naye mu mbeera ey'obwetowaze n'ey'obwesimbu wabula lwalivudde mu nteeseganya Museveni yalikoze kye bayita technical tactical formation okuneutralizinga Kabaka era eryalizeeko buli omu teyali bitegedde. Naye ng'ate genda ojjukireko ku emabega kawo Prigozhin versus Putin nti mulabe mu byobufuzi tomuteeka wala funa engeri esobola okumusembeza okumpi osobola okubeera ng'omanyi kikyazzaako oba naye nga ye tasobola kumanya gwe kyozzaako. Akakakodyo buli omu akategedde. Kakati omulembe guno ogw'abavubuka abaliko nga bakulemberwa Bobi Wine nange mwendino kubanga nze ate ndi muzaale wa 1909 buvunaanyizibwa bwaffe okusalawo nti ebyafaayo tulina okubyerabira ne tudecidinga destiny ya Uganda. So it is our choice whether to make a history the main determinant of our destiny or to decide or to bring up new ideas, information to carry on Uganda for generations. So Bobi Wine nga omukulembeze omugezi era aina vision mu strategy kye yakoze kintu kya makulu nnyo era bannabyabufuzi abagezi balina okumuwa credit okugenda okukyalira ku malaalo g'Obote n'okugawa ekitiibwa. Ako kabonero akalaze nti ebyafaayo tebijja kusalawo destiny ya Uganda mu mulembe guno omupya wabula destiny ya Uganda erina kusalibwawo abavubuka abato abamanyi reconciliation abasonyiwaganyi abatunuulidde ensonga ennene ez'omuzinzi ez'okutwala eggwanga mu maaso. Ago mazima kale labayo kino nakyo tulina okukiteekako essira nti bw'obanga otunuulidde ebyobufuzi bya Uganda tulina regions nnya. Museveni tosobola mujjako Western Region mu formation osobola kiraga wano mu mawulire ne mu kwogera ne mu deep state politics ne mu deep politics
tosobola kumujjako Western Region kuba emwanguyiro mobilizing ate alina byagikoledde ebirabika osanga omuntu omu omugagga mu gavumenti ng'abeezaawo ekyalo kirambe eri ewaabwe so Western Uganda ye kakati singa agenda na mobilizing Northern Uganda nayo n'agigattako olwaba n'ebitundu bibiri Bobi Wine ye tojja mujjako Central Party ne wona alwana otya kyokka wadde nga yesalawo ebyobufuzi bya Uganda yensonga lwaki Museveni tayagala giruzinga era amanyi nti obuyinza essaawa yonna bumuva mu ngalo singa Central Party ebeera violent gyali Eastern Party basobola gigabana kubanga abasoga bo tojja bajja kulonda Bobi Wine region endala isobola olonda Museveni kitegeeza nti Museveni abeera n'ebitundu bibiri n'ekitundu ate Bobi Wine abeera na kimu n'ekitundu wabula advantage ya Central Party eno byofuzi bya Uganda esobola okumuwa omuzinzi oba obubonero obusinga ku bwa Museveni kubanga singa aba mobilizinze bulungi asobola okukola kye bayita revolution mu revolutionary politics named the art of revolution formation ekyo gyekiri kitegeeza ki look here mutunuulire election history wa Uganda nti Northern Party ebadde ewanga nnyo Besigye akalulu okuva 21 ng'era ababaka abasinga ovaayo ba FDC wabula Bobi Wine we yayingira akalulu mu 2021 Northern Party yakyuka newa Museveni akalulu lwaki kubanga Northern bamanyi nti omuganda singa ajja n'afuga olw'ebiwundu biri ebitannaba muwonako ajja kubawulirako afazaali babeera ne Museveni atabayinaako nnyo buzibu okusinga okubeera n'omuganda abayinaako amabwe gali agatawona nti bwe mbufunira bwe nti bawulirako ne bannaffe Northern ebyobufuzi bya Uganda tebijja salibwawo byafaayo wabula bijja salibwawo abavubuka abakujjukujju abatunuulidde okutwala Uganda maaso n'okusonyiwagana okusobola okubeera successful kubanga lino eggwanga lyaffe ate we tubeera n'obufuzi obulungi buli omu asobola okulifunamu so bravo to Mr. Bobi Wine okuzanya ebyobufuzi eby'ekintu ekikulu nti omukulembeze yabadde amuwa kitiibwa nga Obote yaliko president wa Uganda ng'ate alaga akabonero akalaga nti destiny ya Uganda tejja salibwawo byafaayo na nsobi z'abajjajjaffe so mwebale nnyo okumpuliriza I'm humbled. To God be the glory. I have signed out. Bye bye. I love you all. To God be the glory. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo sanyusa okubalaba amannya agange yezeseeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa abayina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombeera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaaze enamba yange yeno eri 0701 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh